Omuyizi akumma n'akunyumiza eŋŋombe era omuyizi akumma n'akubuulira omuyiggo. Kale nno bagamba nti mukadde ayiga olutabala tengwa lutenguwe, naye mugano gwa nsi ateguleka mukadde ku lujja. Kale bwe ntyo nno ndabiseeko okufaananako oli mwambala kisanda atula mu njaliiro alabe engeri gy'ayinza okusammula obuleebo wamma ggwe n'okwogeza amasaamu amatenzi amasaasi n'amatuzi bw'abanga gasoboddeyo mu kisembeeko ate wamma abamulabe bamunywenyeza ow'emisinde okufaananako mutula ku bujjo alinyiddwako mukangwa si mulala kutabadde omunafu atabala omulima nze musisi bosa Geoffrey Munnabusiro nkonge ya mvule nantagwira kyeya kimu kiwoowoolo munjogwavu atalina mazzi talya saava omwana ow'abambejja omukenkufu mu lulimi lwa Ssaabasajja era Ssaabasonyiwa Lukaluwomya okwetoloola Sengendo Nabulamu. Naye buyisi bw'omunsiga yebika siyise bw'omunzekka bwe nti ku bukukumbo mpise ne muganda wange Franka Mbiro olwaleero tulabe engeri gye bitwalaganya kubanga bw'olaba bw'omulira nayita mu ntungo nga weeritaaba eddalu kinaba kizindo. Kale ebadde endaala nakubeeyanjulira mbeeyanjulidde olwaleero essomo lyendeese tugenda kwogera ku kigambo okufa. Okufa kiki kino ekigambo okufa? Okufa buli omu akimanyi kuba tulina n'olugero olugamba nti okufa si ŋŋombo nti eridiba. Okufa si ŋŋombo eno ŋŋa. Okufa si ŋŋombo malayo nti eridiba. Ndukumaliddeyo okufa si ŋŋombo nti eridiba. Kitegeeza nti okufa kwaliwo weekuli ate era kujja kubeerawo. Naye Abaganda lwaki bakuyita okufa? Bagenderera okutegeeza nti omuntu bw'ava mu bulamu buno obw'ensi eno abeera akyuse oba abeera akyusizza. Abeera akyusizza embeera. Abeera akyusizza embeera. N'olwekyo kino kiggwayo nti okufuula embeera. Wekyo kiggwayo okufuula embeera. N'olwekyo baayagala okulaga Abaganda kye baamanya nti omuntu bw'ava mu bulamu buno aba taggweredde ddala. Kyova olaba tumanyi nti waliwo emyoyo egisigala gitambula era ne tubakuutira ne tubakalaatira ne tubafalaasira entakera era twogera lunye lumoonyere ng'omulere gwa Ssekabaka Ssuuna nga tubagamba nti mulekeraawo okuyisa obubi abaana b'abagenzi, mulekeraawo okuyisa obubi abaana b'abafu banguli. Abamu tebaawulira njawulo wakati wa nguli, omugenzi n'omufu n'omulambo byanjawulo. Omuntu nga yakakutuka guba mulambo naddala nga bamugolodde ali mu ddiiro tugamba nti omulambo. Omuntu we baba mwogerako nti yafa bamuyita omufu. Omuntu we bamuteekayo mu ntaana oba omubiri gw'omuntu oyo eyafuula embeera kye tuyita okufuula embeera olwo tubuyita mugenzi. Wabula bwe wayitawo ebbanga nga lya mwaka ebiri n'okudda waggulu oyo aba tayitibwa mugenzi. Kati wano we wali essomo nti tuli basomesa tusomeseza ddala bye mulabako oyo tumuyita nguli. Kati toyinza kuva ino ogamba nti omugenzi obote okujjawo nga tumanyi lulimi Luganda omugenzi obote nguli obote, nguli kayira, nguli moze radio. Abo nguli aba atuteke omwaka n'okudda waggulu. Kati enjawulo erimu naye omuntu bw'afa nsomeseza ku kigambo kino okufa tukiyita okufuula embeera. N'olwekyo omuntu oyo aba afudde bufuuzi mbeera. N'olwekyo kitwayise okukyusa aba akyusizza embeera ey'obulamu naye nga Abaganda bakkiriza nti aba tagendedde ddala. Kyova olaba waliwo n'olugero olugamba nti kitaka talya atereka buteresi. Amwe abasomesa ennyo eby'ekikristu naddala enjigiriza n'enzikiriza ez'ekikristu ezo balokole bamanyi nti waliyo okuzuukira. Naye n'Abaganda bakkiriza nti ate waliyo okuzuukira. Okuzuukira kw'Abaganda gwe mwoyo guno ogusigala nga gutambula ku nsi era ne bakugamba nti nno obonyaabonya bamulekwa naye nyaabwe mu ttaka gyali akulaba kubanga yaba yaleka omwoyo. Nkomye wano bategeeze nti ebitabo byo Buganda njiwandiikidde ebitabo ndade tafaali ku lulimi nno
kati nze nawandika ekitabo kye bayita effumbekero ly'ebisoko bya Ssengule kya mitwalo 3 kye kino kyolabako wano okiraba kya mitwalo 3 lwaki tokigulira abaana bo ne bayiga ebisoko ebyolulimi Oluganda saakomaako ne mpandiikira Buganda ekitabo bakiyita Bassekabaka b'ensi muwawa nakyo kya mitwalo 3 wegiti lwaki tokigulira abaana bo gwa omusomesa abayizi bagulire teeka mu library y'essomero olulimi Oluganda n'ebigunjidwa ku mulembe Omutebi nakyo nze nakiwandiika kiyitibwa olulimi Oluganda n'ebigunjidwa ku mulembe Omutebi nakyo kya mitwalo 3 kati ne wabaawo dictionary yiino ya mitwalo 10 olulasangeye olinda ki okugulira abaana bo dictionary ey'olulimi Oluganda basanga ebigambo binantawunika ng'ekkalanda ly'omuddungu nabo ne beebuuza nti taata wano bitegeeza ki maama mwenna yonna gye muli bisobola okubatuukako abali ebweru tusobola okukibaweereza ku DHL oba tusobola okubibaweereza mu kampuni eziweeza FedEx n'endala oyita ku 078 599 343 ekitabo naawe n'ekikutuusaako awo wooli wonna tewali kabuga ketutatuukamu tewaliwo kaalo ketutatuukamu mugule ebitabo mugule bannange muwagire olulimi Oluganda ate mu ngeri ey'enjawulo mbasaba bannange era munkwatireko neetaaga obuvujjirizi bwammwe bw'oba oli eyo nga osobola okubaako ky'oteeka ku lulimi abawagizi b'olulimi Oluganda oyita ku 078 599 343 bino ebintu tuteekamu twetaaga transport twetaaga facilitation wa buli ngeri data airtime so naawe teeka ettaffaali ku lulimi lwo nga owagira mu nteekateeka eno empya tugenda kutambula n'abantu ab'obuvunanyizibwa bokka ku mukutu guno nga mutuwagira nga muvujjirira mu nsimbi mu subscribinga mu likinga mu commentinga mu sharinga emisomo gino ate gituuke ku bantu abalala njogedde kuno nakulinga omukono gw'omusasi naye ebigambo maluma tegaggwa mu kamwa olwaleero ku ssomo lino okufa nkomye wano naye nja kudda ate n'ebirala nze sigwesa eringa miino teggwa mu kibano awangale magulu nnyondo